Gwe tubadde tususuuta gwe tubadde tuwaana nti akoze bulungi Mathias Mpuga Nsamba ate munnanga agali mu nkubo galaga nti yateekako ka kampeyini k'ababaka bafulumya Parliament bagende babanje bannayuganda abaawambibwa era bakyalire family zaabwe n'ate agali mu nkubo galaga nga Mathias Mpuga Nsamba ali mu kukwera kusinkana General Sente Buhabulwa ng'ono nno agenda mutuuza n'abafamily bano basiŋŋaanye mbu batuule bateese abantu baabwe wajje babalega lwaki babateesezaako in secret lwaki tebabayita mu public ne tumanya abantu baffe ne batubuulira oba ne tumanya abantu baffe wa gye baaziikibwa byebibuuzo byokka bye tubuuza gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni awamu n'abasajja be nti abantu baffe bali luddawa era baaziikibwawa bwaba gye bali babatulage baba tebaliyo batulage entaana wa gye babateeka muganda wange nne embeera etabuse naye tusaba Mathias Mpuga Nsamba tageza n'akola ensobi yonna n'addira okuteesaganya ne Sente Buhabulwa ffe twagala kuteesaganya naye wabula twagala abantu baffe wagye yabateeka Buhabulwa tuwe abantu baffe tuwe bannayuganda bangi nnyo bewawamba abamu oluusi tebasobola ku identifyingibwa tebamentioningibwa naye ng'abantu abaabambibwa mu mwaka 2019 mwaka 2020 abantu abo baali bangi so Mathias Mpuga Nsamba ewatali muzannyo ewatali gamba nti ki twetaaga bannayuganda tubeetaaga kampeni wakatandika bannayuganda tukasupportinga ne tulowooza tugenda funamu ekiramu naye bwe tulabe essaawa zino nga waliwo agalitingana tuyagala tutwana mwami Museveni muteeseganye ku bannayuganda abo ekyo tukiganye era tetukyagala ffe twagala abantu baffe oba siki mutuwe entaana z'abantu baffe gwoba olina bigendererwa ebirala byoyisaawo ffe tebitukwatako ffe bannayuganda basupportinga ka kampeyini kano kiwatandika era nitukuwa ekitiibwa kwekyo wali okoze munnange tukutegeeza nti tetubyagala ebyo byogamba ebyokusinkana Museveni kuba Museveni yawamba abantu bano ate era yalina okutulaga wa gye bali so sigendeyo mu security mu private ne mu kyama eyo mubeere mukole ebyammwe mu kyama twagala bya public mbu musindika bufeeka akawunti bonna bujje butukonvinsinge tusirike tubaweeyo time mukole amanyanga gammwe mugende okugira tetugenda kukkiriza kukola amanyanga gammwe kano ka kampeyini mwakateekawo ne tukagoberera nga tulaba kalimu omulamwa naye muba mwakateerawo bigendererwa birala gubasazi twagala okudda mu parliament nga baganda baffe bali wabweru segera tetwagala baganda baffe mu kooti tubaagala wabweru nga babatadde yembeera eyo gye tuteekawo mugenda ne mulimba mbu kati saa zino mulimu kwekalakasa parliament mwagizize naye ng'enkiiko za parliament muzituuza era mutuula ezo enkiiko tezisobola kutuula nga tewaliyo opposition naye opposition weebaayo kitegeeza parliament emirimu gyayo gikolwa wano parliament mulinga bagitwala obutwazi mu liseesi mulowooza tetutegeera mulowooza tuli basiru twagala baganda baffe wabweru tetwagala kuteesa eyo mu parliament bazzenga bazijja ne babinnyonnyola musenga kunnyonnyola nabbanja bwe yali tannyonnyola nabbanja bimwali mu bubuuza yali tannyonnyola ebyo ebintu by'okuwamba abantu baffe ne tumwina omugenzi naye baamuleeta nannyonnyola okitegeera ebyo ebintu by'okuwamba abantu baffe ne gundi jejja odongo naye baamuleeta nannyonnyola kati mugenda kunnyonnyolwa ki eyo mu palamenti we mutagendayo mufa eno kampeyini mwe mwagireeta yes naye temwagireeta kutuukiriza bigendererwa byammwe ako ketutema ketutaagala muddeyo mu palamenti muba mulidde abantu abamu mwagala na kukuuma bifo byammwe bya loop osegeera lead of opposition bye mwagala okuuma olowooza tetubimanyi muteekawo embeera mutadde abantu baabo be baawamba mu zikamera mwagala okubakwatisa Museveni mulinga abatebateeka mu tageti we mugendayo mubababuzaabuza we basindikayo abantu mbu beefuula abateesa nabo babawa akasente baganda baffe abamu we baba babatta babaleete bajje bakonfesinge nti bali baafa twabatta yes twagala baganda baffe segeera bino ebintu ffe leka nkubulire bino ebintu bye tulimu tuteekayo bulamu bwaffe tulina na bingi ebyokukola osegeera naye tetubikola kuwogganamu mbu tuwoggana buwogganyi nedda temuli mu parliament eyo nti mutusinga amagezi eyo mu parliament gye muli ku mbeera Uganda gyerimu muyisizaamu ssente kwongeza mu 7 za spendinga nga naye embeera y'eggwanga mugiraba
billion 2 n'ekitundu ne muziyisa mu parliament ziyambe Museveni buli lunaku era ne ziyita parliament mu parliament eyo gye muyisa sente za kuwa abantu kuyigiriza abantu kunywa kaawa sibye muteesa kati tubeesige mmwe nga bwe twabeesiga nga muteesa kuki enguudo ze muzimbe zikyasinza okubeeza ebbeeyi mu nsi yonna ebbeeyi mu nsi yonna lutunulire we lufaanana mbuzi lwe lusinga okubeera olw'ebbeeyi mu nsi yonna kati tubeesige mugende kuteesa kuki twagala baganda baffe period butukonvinsinge tusirike tubaweeyo time mukole amanyanga gammwe mugende okugira tetugenda kukkiriza kukola amanyanga gammwe kano ka campaign mwakateekawo ne tukagoberera nga tulaba kalimu omulamwa naye muba mwakateerawo bigendererwa birala gubasazi twagala okudda mu parliament nga baganda baffe bali wabweru segera tetwagala baganda baffe mu kooti tubaagala wabweru nga babatadde yembeera eyo gye tuteekawo mugenda ne mulimba mbu kati saa zino mulimu kwekalakasa parliament mwagizize naye ng'enkiiko za parliament muzituuza era mutuula ezo enkiiko tezisobola kutuula nga tewaliyo opposition naye opposition weebaayo kitegeeza parliament emirimu gyayo gikolwa wano parliament mulinga bagitwala obutwazi mu liseesi mulowooza tetutegeera mulowooza tuli basiru twagala baganda baffe wabweru tetwagala kuteesa eyo mu parliament bazzenga bazijja ne babinnyonnyola musenga kunnyonnyola nabbanja bwe yali tannyonnyola nabbanja bimwali mu bubuuza yali tannyonnyola ebyo ebintu by'okuwamba abantu baffe ne tumwina omugenzi naye baamuleeta nannyonnyola okitegeera ebyo ebintu by'okuwamba abantu baffe ne gundi jejja odongo naye baamuleeta nannyonnyola kati mugenda kunnyonnyolwaki eyo mu palamenti we mutagendayo mufa eno campaign mwe mwagireeta yes naye temwagireeta kutuukiriza bigendererwa byammwe ako ketutema ketutaagala muddeyo mu parliament muba mulidde abantu abamu mwagala na kukuuma bifo byammwe bya loop osegeera leader of opposition bye mwagala okuuma olowooza tetubimanyi muteekawo embeera mutadde abantu baabo be baawamba mu zikamera mwagala okubakwatisa Museveni mulinga abateeka mu tageti we mugenda we mubababuzaabuza we basindikayo abantu mbu beefuula abateesa nabo babawa akasente baganda baffe abamu we baba babatta babaleete bajje bakonfesinge nti bali baafa twabatta yes twagala baganda baffe segeera bino ebintu ffe leka nkubulire bino ebintu bye tulimu tuteekayo bulamu bwaffe tulina na bingi ebyokukola osegeera naye tetubikola kuwogganamu mbu tuwoggana buwogganyi nedda temuli mu parliament eyo nti mutusinga amagezi eyo mu parliament gye muli ku mbeera Uganda gyerimu muyisizaamu sente kwongeza Museveni za spendinga nga naye embeera y'eggwanga mugiraba billion 2 n'ekitundu ne muziyisa mu parliament ziyambe Museveni buli lunaku era ne ziyita parliament mu parliament eyo gye muyisa sente za kuwa bantu kuyigiriza abantu kunywa kaawa sibye muteesa kati tubeesige mmwe nga we twabeesiga nga muteesa kuki enguudo ze muzimbe zikyasinza okubeeza ebbeeyi mu nsi yonna ebbeeyi mu nsi yonna lutunulire we lufaanana mbuzi lwe lusinga yembeera eyo gye tuteekawo mugenda ne mulimba mbu kati saa zino mulimu kwekalakasa parliament mwagizize naye ng'enkiiko za parliament muzituuza era mutuula ezo enkiiko tezisobola kutuula nga tewaliyo opposition naye opposition weebaayo kitegeeza parliament emirimu gyayo gikolwa wano parliament mulinga bagitwala obutwazi mu liseesi mulowooza tetutegeera mulowooza tuli basiru twagala baganda baffe wabweru tetwagala kuteesa eyo mu parliament bazzenga bazijja ne babinnyonnyola musenga kunnyonnyola nabbanja bwe yali tannyonnyola nabbanja bimwali mu bubuuza yali tannyonnyola ebyo ebintu by'okuwamba abantu baffe ne tumwina omugenzi naye baamuleeta nannyonnyola okitegeera ebyo ebintu by'okuwamba abantu baffe ne gundi jejja odongo naye baamuleeta nannyonnyola kati mugenda kunnyonnyolwaki eyo mu parliament we mutagendayo mufa eno campaign mwe mwagireeta yes naye temwagireeta kutuukiriza bigendererwa byammwe ako ketutema ketutaagala muddeyo mu parliament muba mulidde abantu abamu mwagala na kukuuma bifo byammwe bya loop osegeera
leader of opposition bye mwagala okuuma olowooza tetubimanyi muteekawo embeera mutadde abantu baabo be baawamba mu zikamera mwagala okubakwatisa Museveni mulinga abateeka mu tageti we mugenda we mubababuzaabuza we basindikayo abantu mbu beefuula abateesa nabo babawa akasente baganda baffe abamu we baba babatta babaleete bajje bakonfesinge nti bali baafa twabatta. Yes, twagala baganda baffe Segera. Bino ebintu fete leka nkubulire bino ebintu bye tulimu tuteekayo bulamu bwaffe tulina na bingi ebyokukola Segera naye tetubikola kuwogganamu mbu tuwoggana buwogganyi nedda. Temuli mu parliament eyo nti mutusinga amagezi eyo mu parliament gye muli ku mbeera Uganda gyerimu muyisizaamu ssente kwongeza mu 7 za spending nga naye embeera y'eggwanga mugiraba biliyoni 2.5 ne muziyisa mu parliament ziyambe mu 7 buli lunaku era ne ziyita parliament mu parliament eyo gye muyisa ssente za kuwa bantu kuyigiriza bantu kunywa kaawa si bye muteesa kati tubeesige mmwe nga we twabeesiga nga muteesa kuki enguudo ze muzimbe zikyasinza okuba ez'ebbeeyi mu nsi yonna ebbeeyi mu nsi yonna lutunulire we lufaanana mbuzi lwe lusinga okubeera olw'ebbeeyi mu nsi yonna kati tubeesige mugende kuteesa kuki twagala baganda baffe. Webale nnyo muganda waffe Umaru Kiseka letugenda kukkiriza Mathias Mpuga nsamba kutula na mwami Yosete Bukabulwa bwebanga kampeni ya kutala kugenda kulonda baganda baffe waje bateekebwa tulina okukiremerako era tulina okutambula n'ekyo tetugenda kukkiriza muntu yenna atuza mabega. Eno kampeni mulimu obulamu bw'Abannayuganda abattibwa nga tebalina musango oba abawambibwa nga tebalina musango, so tetwagala muntu yenna agiteekamu kuzannya olw'okuba ye alina ebigendererwa bye. Tuli bakambwe nnyo ate era nga tubasuubiza nti kino tekigenda kukoma lwaliro, kigenda kukoma nkya. Buno obujulizi busigala ku likodi, tulina okugenda mu maaso nga tubanja baganda baffe bano mikwano gyaffe paka oba parliament eba opposition egivaamu yaddembe opposition okuva mu parliament, naye nga ffe tubategeeza nti tebalina kye bajja kusalawo paka nga baproducinze bannayuganda bano. Baba baagala bannayuganda bakomewo, bannayuganda batandike okubeera nga bakolagana nabo batuwe baganda baffe bano nno abawambibwa, era tutambule nga tugenda mu maaso.